Mugamba muti abaagalwa abalungi abeekumira ku Senga Face 256 nga bulijjo. Olwaleero njagala kwogera ku omukyala kwe tusobola okulabira nti anyumirwa okumuzina. Oba tugambe nti gwe omwami osobola kulabira ku kintu omukyala wo anyumirwa by'omukola. Kambabuulire, ebiseera ebisinga ffe abakyala tufeekinga. Ate abakyala kino kankiyiseewo mu kikomye. Banaye mu kikomye si kirungi okubeera ng'ofeekinga nti otuuse ku ntikko, ofeekinga nti omusajja omuwulira, omusajja n'akuzina nga bakubuuza ompulira n'omugamba ya nkuwulira, nkuwulira naye ng'ate okimanyi olimba omuwabya. Kino kikosa ggwe tekikosa ye, kikuggyako essanyu lye wandifunye mu ye. Ntera nnyo gamba couples oba abaagalana nti kirungi nnyo singa mufunayo akadde ne mutuula ne mwogera ku sex life yammwe. Naye mune bino ebintu temubyogerako mbu muyina ensonyi nze munnyumira. Kati muyina nsonyi ki nga mweyambula buli omu n'alaba obwerere bwa munne? Kati awo ki ky'oba alina ekyo ekikusonyiwaza ddala ku munne? Nze sikiraba. Nze ne ndowooza twandibadde ekintu kino tukijjamu ekyejo, tukijjamu amalala n'okwekoza nga babbebi, ne tubeera nga tubeera abantu bakulu. Okwezina kwateekebwawo kunyumirwa. So twandibadde tubeera abantu bakulu, buli omu n'ayogera ekimuli ku mutima. Muno bw'aba akuzina yes, si kirungi okuba ebiseera ebisinga kimumalamu amaanyi singa omugamba siina kyempulira. Naye osobola okukimugamba romantically nga tomulumiza, like you have not hurt his feelings. Omugambye n'omugamba mukwano. Naye omanyi nti n'ekituufu kiri nti simanyi oba nabunya yange yennene oba amazzi ge nnina amangi mu mmana. Naye omanyi waliwo we twezina n'embeera nga sikuwulira. Alinza okunyiiga mukko, sina kunyiiga kale to feel small, alinza okuwuliramu nti okuwuliramu ng'aswadde oba naye kiri fine. At least oyogedde ekituufu. Instead of okwefuula nti byakkola obinyumirwa, omuwulira, omufiiringa, n'omala n'ovaawo n'ogenda n'oyenda. Abasajja mwenna abawuliza audio yange eno, nammwe abali ku channel yange, naawe wena gy'oba ogisanze, njagala otuule weefumiitirize. Wandiyagadde kika kya mukazi ki? Oyo atuula n'akugamba nti baby. Ekituufu kiri nti bwe tuba twezina sikuwulira. Osanga oba ogendeko ewaka ojja kuyigiriza ebazina emmana. Kubanga nabagamba ebiseera ebisinga okwezina tekisinzira ku bunene bw'akasolo. Nedda. Embolo ennene si yekkusa omusajja. Manya si yekkusa omukazi. Osobola okubeera ng'oguyina omukira gwo nga munene naye ng'ate munayinze gunnumya, gunkosa bukosi, sinyumirwa. Yes, obeera omwo n'onkola by'okola naye nga sinyumirwa. Naye oli n'abeera n'akantu ke nga katini naye n'amanya nti omukyala wange ninamukwata bwe nti n'awulira nti alina musajja mu buliri. Sinakaana. And okwezina tekiri about kubeera ng'omukira oguyingiza mu mana nga golobooza nti eyo kyokka. Okwezina it's a full package. Package namba. Mulimu romance, mulimu forward play, mulimu package namba. Bino ebintu kambabuulire, bino ebintu abazungu bye batusinga. Temulaba nti mugamba nti abazungu baseegu, naye mu buliri buli omu asaana kubeera museegu. Sibagambe nti ate mugende mweri ebisiyaga ebyo waliwo ebyekisiru ate bye mutalina kutuukako. Weewaawo abantu balina wide imagination, oli abeerawo nga yekyayagala naye agenda kikolera oyo musiru munne. Nze sikiwagira, nze naye ate wendaba ababyerya sibafaako kubanga it's their own choice. Sirinza bavumirira nti kibi, imanya sirinza gamba nti bali evil, no. Kye bakola kikyamu naye tebali evil, kikyo kye baagala okukola and it's their life. So nze kye mbagamba munoonye engeri ze musobola okusanyusaamu abakyala bammwe. Munoonye okuyiga. Abaami ebizibu bwe tulina nti tetunyoonyereza, tetwagala kusoma, ebintu ebimu tetubiwabudde, twefuula nti tumanyi ng'ate tetumanyi. Gendako ewaka ojja kusomese. Emisomo ginene ogenda ku YouTube. Kati YouTube enaku zino at least yagonza ebintu. Nti osobola ogenda okwo teri najja kumanya nti wagenze mu misomo. N'osoma n'oyiga. Nga tuza ku video yaffe osobola kumanyira ku kintu omukyala wo anyumirwa oba awoomeddwa. Weewaawo abakyala bafeekinga okusikina naye omusajja w'obanga oli mutabaazi obanga watabaalakokko osobola okumanya nti ono byasikina tebiriiyo oba byasikina gyebiri. Ebiseera ebisinga nabagamba nti ensikina eviira ddala munda. Waliwo okusikina okujja nga si gwe akutegese nti njagala kusikina, wabula okusinziira ku ngeri omusajja gy'akuzinamu n'ekufoosinga okusikina oba n'ekuleetera okusikina. So ako kabonero kamu. Akokubiri, bwe mumala okwezina observinga nnyo, ate nga kino kikulu, observinga nnyo mukyala wo. Singa muba mumaze okwezina
abeera atya? Aba musanyufu oba abeera nnomo nga bulijjo? Bw'asigala nnomo sisuubira nti byoba omukozi eba bimunyumidde. Kubanga kati kambabuuze, singa omuntu akugulira emmotoka n'ogindeetera nenkulaga nti neeyanzizza biki naye nensigala nga ndi nnomo nga bwe mbadde, nga te kino kintu kinene nnyo like obadde onsuubira okusanyuka okulaga nti ndi musanyufu naye nesisanyuka nendaga nti yes nsanyuse ne mala nembivaako there and then, kitegeeza eyo mbadde putting up act sisiimye. Okitegeera? So observe omukyala nga bamuzinye ebinyuma oba nga mwami wa muzina ebinyuma bwe bamala okwezina ayimba obuyimba abeera musanyufu, buli ky'omugamba abajja kikkolera aba abula kutwala mu kigo kunaaza. Waliwo eggwanga lye baŋŋamba saagala lyogera kuba siri waayo ate sirikakasa wabula kaŋŋambe nti waliwo eggwanga erimu bo baŋŋamba nti nakolako research ne bagamba nti bo omukyala bwe baba bamuzinye bulungi n'awoomerwa okusiima akuttira enkoko emu ku nkoko ez'ewaka n'agifumba n'amakinga sure nti ebifo ebisingamu bye bibyo okulaga nti bye wamukoze ekiro yanyumiddwa nnyo. So bino byonna nga tubitadde ebbali mu observing ennyo embeera z'abakyala bammwe muudu zaabwe nga mumaze okwezina. Ekyokubiri, omukyala bw'oba ng'omuzina nga anyumirwa tayagala olekeraawo, aba ayagala omuzine. Nabagamba nti bw'olya emmere ng'ewooma ogiddiŋŋana osobola okukkuta. Actually kaneegerezako nti nze bwe emmere gyendi ewooma nsobola okulya nenda nentuka ekiseera nga mpulira sikyalina nawenzisiza kuba mba mpulira siri kukkuta, mba mpulira njagala kulya kuba byendya biwooma mbyagala. So bwe kiri omukyala aba ayagala omuddemu. Naye omukyala bw'omuzinayo kaluutu kamu n'ogenda ku kookubiri n'agamba nkooye oba tonnamala, waliwo alinza ogamba nti nkooye nga kituufu akooye naye waliwo olinga abikooye by'omukola mu bufunze abikooye. Yangu amaliriza ekizibu kyonveeko kuba nze sina kyenfunamu, naye nze bwe mba nfunamu trust me nja kuba njagala tweddemu tukiddemu paka. So ekyo nakyo mukitunuulire abaami baffe. N'ekirala kye nninza okubagamba nti omukyala bw'aba awoomerwa ebiseera ebisinga emmana ye tekala. Nabagamba okwezina kutandikira mu bwongo. Mugenda ne mutugamba nti omukyala talina mazzi naye kitegeeza naawe ensobi yiyo byonkola tebimpoomera kubanga obwongo bwange bubanga buli seeti ku kwezina era nga ndowooza kwezina nga mpulira mpoomerwa byonkola binnyumira sisuubira nti emmana yange esobola okukala nga eri health bulungi. Ekyo nakyo mukiteekeko nga namu bulungi eri fine tesobola kukala kubanga glands zange zino eza wansi ziba ziproducinga gundi liquid eyo ekola nga lubricant mu kwezina kubanga kitegeeza nti emmana yange eri ready okureceiving omukirago. Amazzi g'emmana ago agavaayo galaga nti ndi mweteefuteefu okureceiving omukira oba okunzina. Naye bw'olaba nti nkaze kitegeeza nkooye sikyakufiiringa sikyakuwulira mbikooye mu bufunze. So naako kabonero kakulu nnyo mukegendereze nnyo. Era bw'obanga ozina omukyala n'akala ate like towaseninga mbeera ng'omugamba baby ng'okaze baby mpa amazzi baby beera musajja omuyiiya, beera omusajja eyatendekwa, muwe foreplay, munoonye buto. Yoyo omusajja eyatendekwa, yoyo omusajja omuyiiya, yoyo omusajja amanyi okuzina emmana. Si kuva eri ng'ogwira mmana ya munno ng'otandika gitakulatakula olowooza by'omukola abinyumira. Aye nno mulekerawo n'okubuuza ompulira njagala obuuza ekibuuzo ekyo nga nawe omukyala omulaba akuwulira. Naye abaami muyina ekibuuzo kye mutubuuza ompulira nkutunuulidde bwe nti ompoza nkuwulira ompulira. Mu butuufu gwe oba obiwoomerwa era oba onyumirwa, naye nze mba sikuwulira mba sikuwoomerwa. Oliza okuba mwoli nga n'omukira gwe era kituufu weeguli munene nga gwe gwandibadde omukira gw'ogamba nti naye nga gwe nnyini gwe tomanyi gukozesa, oba tugambe nga gwe tomanyi bitundu nze bye njagala okwateko oba tomanyi ngeri gye njagala kunzina. Sorry.
excuse me, kino kijja tuzaayo mu byembagamba nti kyandibadde kirungi nnyo okutuula n'omwagalwawo ne mutuula ne muggusa ensonga oba ne mwebuuzaganya buli omu n'amanyamu ki kyensinga okwagala. Njagala kunzina ntya, njagala kunkwata ntya, njagala kunzina wa. Bwe tuba mu forward play mwagala bbanga ki. Abasajja abamu mukola forward play omuntu n'otuuka okumutukako nga yayitamiddwa dda. Saawa nnamba oli mu forward play, ii maama forward play kika kyoyo. Essaawa ennamba. Mbu saawa nnamba. Saawa nnamba oli awo yabyetamiddwa dda, omusino gwamutujjiza dda, emmana yeetegese dda n'ekoowa. Yeetegese n'ebikoowa kati ogenda otuukayo ng'omuzinazinamu nga yabikooye dda yeetamiddwa dda. So forward play n'anyuma nnyo singa omuzannyamu eddakiika 2 n'omuzina n'ovaayo n'obiddamu n'omuzina. Kwagamba oba okitegeera si kugamba nti nate kankukalakate nkukalakate saawa nnamba nga ndi munda. Vaayokko kyusa style noonya olaba omukyala wo waaba wasanyuka. N'ekisembayo omukyala ng'awoomeddwa emmana talinza butakwebaza. Yeebaza. Waliwo abali eyo nga bo kale nga ye okwebaza tekimuliimu, takimanyi, actually tamanyi na mugaso gwakyo, tagenda kiwabudde. Naye sijja banenya sigenda gamba nti abatawoomeddwa, aba awoomeddwa naye ye nga waliwo abantu nga they lack this knowledge. Gw'oli musajja obimanyi, obiwuliddeko, babikusomesezaako, naye ono nga actually nga sinakumana yokka, waliwo abantu nga ne bw'omuwaaki ye teyeebaza, tekimuliimu, ekigambo thank you takiyina. Nga ne bw'oba omutonedde kirabo tasobola kugamba nti weebale, naye ng'ate aba asiimye, naye ye nga kimukalubiriza okwogera kuba teyakikuliramu, takimanyi. Naye omuntu yenna alina ekigambo thank you mu kamwa, tolinza kumuzina binyuma n'atakugamba nti mukulu weebale, n'atakulisaayo, n'atakusiimuula mbolo. Aba ajja kusiimuula, kino nakyo kikulu. Ajja kusiimuula, ajja kulongoosa, ajja kusiimuula entuuyo, ajja kukulisaayo. Munzikirize nkome wano olw'obudde, saagala audio yaffe ebeere empanvu. Omukama abankuumire temujjanga okwo. Mumwe n'abakadde abeekuumirako mwebale nnyo kumpagira, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga. Mwabapya bambira mu mutwe oyungeko nga musubscribinga, mulikinga, mucommentinga, musharinga kubanga eno video oba audio olinza okulaba nti gwe tekuyamye naye ate nga waliwo gwegenda okutaasa. Waliwo omuntu ali eyo ng'ayagala okumanya ebintu bino naye nga talina waabijja. So osobola okasharinga osanga eyo gy'oba okasharinze gy'akajja n'abeera ng'akakozesa. I mean nga kamuyamba. Ne kino kankiyiseewo, gwe wenna waliwo omwami ajja content wange ku channel yange n'omuteeka ku content yo, bambi nkwegayiridde lekeraawo. Content ono mukola n'omu uploadinga kintwalira obudde. Soma amateeka ga YouTube ogategeere bulungi. Sisuubira nti kyampisa munno okukozesa obudde bwo n'okukola biki editing biki byonna n'aleeta wano gwe n'ojjawo n'otwala n'oteeka ewuwo. Si birungi bambi. At least woba oli wa kumukozesa saba olukusa eri omuntu. Tolinza kujja mu nyumba ya muntu oba mu maka g'omuntu n'ositulamu ky'oyagala without permission. Nsaba olukusa, contact me nsaba olukusa, ndukuwa oba onaakozesa content wange oba nedda. Saagala nkube strike ofune copyright oba channel ebeere terminated. Kankomaawo munaasonyiwa. Kansubire message yange ogifunye. Neyanziza temujjanga okwo mwebale. Yeah.